أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، الذي رفع السماوات والأرض بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. الحمد لله الحكيم الوهاب الحازم الأحزاب ومنشئ السحاب ومنزل الكتاب ومسبب الأسباب وخالق الناس من تراب. الواحد الأحد الواحد الصمد الذي ليس له مثال ولا نجيد، هو الميدع المعيد فعال لما يريد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمام الأمة، ضاحكة للمحجلين، بلغ الرسالة وأعد الأمانة ونصح الأمة وأخرج الناس من دياجيغ الجهل إلى معجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا عباد الله، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل، كما أمرنا الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا عباد الله، إني باليقين أشهد أن لا إله بالحق يعبد سوى الرحمن، وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلوات ربنا وسلامه وبركاته عليه. أما تندى ملونجي أما الجفو أقتري مودو كبوسا بوسا كنا تقتلنا واشتبه الله سبحانه وتعالى. الله جل جلاله أتودي اتنجل شوكوان تشاري بلا مولو عليلو. الله سبحانه وتعالى أتودو كوان تولواليلون زناوي. الله تدن بانتو abavudde gye bavudde ne tubanga tusaala ejjuma. bannange sikwagala kuffe, kwagala kwa Allah subhanahu wa ta'ala. bameka mu baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abaagala okubeera nga babeera wano mu kusaala ejjuma naye nga Allah jalla jalaaluhu takibawadde. bameka mu baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala bagezesezza n'ebirwadde ebyenjawulo. bameka mu baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala olwaleero nga bali mulaga amagulu bagawanise apooca na biwundu. nenga wallahi ayagala nnyo okubeera nga abeera wano mbaddu ba Allah abasaala ejjuma. bannanga okubeera mubasaala ejjuma si nti ffe tusinga okutya Allah subhanahu wa ta'ala, si nti ffe tusinga okukola Allah subhanahu wa ta'ala byayagala. It is just a blessing from the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. It is just His will that you be amongst those people that are going to pray Salatul Jumu'ah today. It's not your will. We should be among those people who are thankful. Allah byatukoledde ne tumwebaza ne tumugamba Allah weebale. Allah okuba nti otuwadde ebyengera bibiri, ni'matul islam wa ni'matul haya. Allah okutuwa ekyengera ky'obusiraamu n'ekyengera ky'obulamu. mukama waffe Allah tukwebaza. kyova olaba nga tugamba nti alhamdulillahi alladhi hadana lihadha. obuyinza nga bwa Allah subhanahu wa ta'ala eyatulungame n'ateeka ekkubo lino ery'obusiraamu. bannange twesanga bwesanze mu basiraamu, wesanga bwesanze nga bakuzadde gwe Muhammadi, wesanga bwesanze nga bakuzadde gwe Yusufu, bakuzadde gwe Ibrahimu. weebuuzeemu nti ddala singa saali musiraamu nandisiramuse? ddala singa saazaalibwa nga ndi musiraamu nandisiramuse? nga bwolaba olwaleero bwoli omusiraamu nga tosobola kukyusa ddiini yo, weebuuze singa ate saali musiraamu nandituusiza eddiini?
naawe yatuusa obutuusa eddiini Allah subhanahu wa ta'ala bwatu bwe yayagala, Allah bwatu bwe yasalawo. Kyova olaba tulina okumwebaza Allah okubeera nga yatuwa obusiraamu. Oba oliawo banditugambye ndiga muyimirire ne tuyimirira, ndiga mutuule ne tutuula, naye ng'okusanga wabweru w'ekkanisa ne bakuyita endiga oyinza okulwana. Kyengera Allah subhanahu wa ta'ala yakituwadde. Olwaleero okubeera mubayimirizaawo etteeka lya Allah jalla jalaaluhu lyaga nti idha nudiya lissalati min yaumi ljumu'a fas'aw. Ekyo nakyo kyengera ekinene. Si ffe abasinga okutegeera Allah jalla jalaaluhu, mwe temumanyi nti waliwo abatusinga okutegeera Allah ng'olwaleero bali mu makomera babasibye? Temumanyi nti waliwo abatusinga okutegeera Allah nga tetumanyi gye bali babawambi bababuzizaawo? Tebalina mukisa gusaala juma. Allah subhanahu wa ta'ala guwadde ffe, asaanye okubeera nga atendezebwa Allah subhanahu wa ta'ala, asaanye okubeera nga yeebazibwa. Baddu ba Allah, naamira omwoyo gwange n'emyoyo gyammwe okutya Allah subhanahu wa ta'ala. فهي وسيلة الله إلينا وإلى جميع خلقه. بنانجي تشيرامو الله سبحانه وتعالى تاتلاميرا إلى تلاميرا نبيتون دبيبيو نبي ينجولو. معاذ ابن جبل عليه رحمة الله لنكل مكان يمشي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أبا تامل منه ويشتبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فسأله الرسول نبي نام موسى عليه الصلاة والسلام، نام قال يا معاذي وانقد بمعاذي أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ نام قام معاذي وما نتري ويتتيكا نغا حق يا بدو جبين كل دي الله وابي. Nambuza namgambe era omanye ekyetteka kya Mungu ng'era haqqi ye alina ogikola eri abaddu be. Maadhi namugamba nti Allahu wa rasuluhu a'lam. Namugamba mukama wange Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, gwe ne Allah mwe mumanyi, nze simanyi. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kyava agamba Maadhi bun Jabal, namugamba Maadhi, haqqul ibadi ala Allah, ekyobuvunanyizibwa nga kyetteeka abaddu kye balina okukola eri Allah subhanahu wa ta'ala, an ya'buduhu wa la yushrik bihi shay'a, kigambo kimu kyokka, kumusinza Allah subhanahu wa ta'ala na butamugattako. Kumusinza Allah subhanahu wa ta'ala na butamugattako kintu kirala kyonna. Namugamba nti wa amma haqqu llahi ala al-ibad, naye ate ekyetteeka kya Allah subhanahu wa ta'ala kyateekeddwa okukola eri abaddu be, alla yu'adhib man la yushrik bihi shay'a, bwe butabonereza muntu yenna ate amugattako kintu kirala kyonna. Mbakuutira okubeera nga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okumusinza. Mukkirize tusalire ku ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, imaamul umma, nabbi oyo mukulembeze wa umma eno yonna, abantu bonna bagenda kusimba mabega we sallallahu alayhi wa sallam nga tugenda mu jjana ya Mungu. Bannange nabbi sallallahu alayhi wa sallam, bannabbi bonna bajja kulemererwa yawma la dhilla illa dhilla arrahman, mu kaseera ewataabeerewo kisiikirize okujjako ekisiikirize kya Mungu subhanahu wa ta'ala kyanaateekawo. Ekigambo ekyo bakivuunula bubi, abalala bagamba ejja kuba arushi ya Mungu, abalala bagamba kijja kuba kisiikirize kya Mungu yennyini, naye nzivuunula entuufu. Allah yamanye ekisiikirize kye kyanaatuteerawo yawma alqiyama, kyanaateekamu abaddu be. Naye abaddu bonna, bannabbi bonna bajja kulemererwa nga akaseera katabuse, nga nabbi Allah subhanahu wa ta'ala tannatusalirawo oba tugenda mu jjana oba tugenda mu muliro. Akaseera katabuke, akaseera kabeere kazibu nnyo. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bannabbi bonna bagamba nti banaye mugendeewo oyo yajja okusobola. Bwe batuuka ewa nabbi abaga nti ana laha, atwale mu kuwolerezebwa. Kyova olaba tulina nnyo okusoma edduwa ng'okwaziina kuwedde, ega nti Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wassalati alqa'ima آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته. كوانجيو يا النبي صلى الله عليه وسلم، الله جل جلاله جيامولا غانيسا جاغندو كوانغا اتولريزا baganda bange nsaba mumanye nti mazima ddala Allah mulungi, arham biibadihi min al-ummi biwaladiha. Bannange Allah jalla jalaluhu musaasizi nnyo eri abaddu be min al-ummi biwaladiha, n'okusinga maama bwayinza okubeera ow'ekisa eri omwana gwazaala. Ebigambo ebyo Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yabyogera oluvannyuma lw'omukyalo okujja gye bali nga nabbi ali wamu ne basahaba balina ekigambo kyabasomesa. Fajaa imra'a
omukyala najja ewa nabbi sallallahu alaihi wasallam amaaso ge fajala yabki bambi n'atandika okukaaba ng'akuba emiranga asindika emiwoobe nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abaga nti muwumpitire omukyala oyo ne bayita omukyala najja ewali nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava amugamba n'amuga nti ate ogubadde buzibu ki munnange ofunye buzibu ki kyava amugamba omukyala n'amuga nti munnange omwana wange simanyi gyakutte omwana wange ambuzeeko sitegedde gyalaze ng'akaaba amaziga ag'ekitalo because I really know that you can understand how the mother can get that love towards the child. Omukyala ng'akaaba ng'amaziga gamuyitamu nabbi kyava alagira abasahaba bano n'agamba nti mwenna mugende munoonye omwana w'omukyala ono ne baleeta omwana ne bamuleetera omukyala obudde bwali buwungeera ne baleeta omwana omukyala kyava akwata omwana we n'amusitula n'amuwembejja n'asanyuka nnyo kyava ayogera ekigambo sallallahu alaihi wasallam inna allaha n'agamba basahaba be n'abaganga wamuwulidde ebyo nga bwe mulabye omukyala oyo wakaaba olw'omwana we nga bwe mulabye omukwano omukyala gwalaga omwana w'oyo inna allaha mazima ddala allah arham biibadihi ate musaasizi nnyo okusinga maama oyo wayinza okusaasira omwana we allah musaasizi nnyo eri ebitonde bye okusinga allah subhanahu wataala waanabeera omusaasizi eri abaana be bannange ng'abakkiriza abatuufu tulina okubeera ne husnu dhanni billah tulina okubeera n'endowooza ekyasinzeeyo okuba ennungi nga tulowooleza allah subhanahu wataala allah subhanahu wataala tulina omulowoleza ebikyasinzeeyo okuba ebirungi allah jalla jalaaluhu kyomulowooleza kyakubeerera allah yagamba mu hadithi alqudusi naga nti ana inda dhanni abdi bihi naga nze allah ndi wamu n'endowooza y'omuddu wange gyali endowooza y'omuddu wange gyandowooleza gye ndi wamu nayo. Whatever you think for Allah subhanahu wa ta'ala, that is exactly what Allah subhanahu wa ta'ala will turn towards you. Allah wamulowoleza okubeera ow'ekisa, Allah akubeerera wa kisa. Allah wamulowoleza okubeera ow'ettima, Allah kyakubeerera. Allah wamulowoleza okubeera ati nze Mungu yanvaako, Mungu yanta, Allah ambonyaabonyeza, Mungu kyakubeerera. Kyova olaba nga tukubiriza nnyo abaana Adamu okuyisa ebigambo ebirungi ku nnimi zaabwe mu kaseera bwe baba nga bafunye obuzibu. Allah tumulowoleze birungi. Allah agamba nti ana inda dhanni abdi bihi, nze Allah ndi wamu n'endowooza y'omuddu wange nga bw'andowooleza. Wa ana maahu hiina yadhkurni, ndi wamu n'omuddu wange mu kaseera nga njogerako. Idha dhakarani fi nafsi, omwana Adamu bw'anjogerako mu mwoyo gwe, dhakartuhu fi nafsi, nange nja mwogerako munda. Wa in dhakarani fi mala'i, bw'anjogerako mu b'ebitiibwa nga mmwe abatudde wano, dhakartuhu fi mala'i khayran minhu, nze Allah nja mwogerako mu b'ebitiibwa abasinga abo banjogereddemu. Awo nawe waliwo ekigambo kinene, wama al-mala'i al-a'la, ebyo nabyo biwanvu. Tulina okulowoleza Allah subhanahu wa ta'ala obulungi. Tulina okulowoleza Allah subhanahu wa ta'ala ebirungi ebikyasingayo, kubanga Allah wa kisa nnyo gye tuli. Bannange Allah yatuteerawo amakuba agatutwala mu jja naye nga gakyasinzeeyo okubeera amangi. Newankubadde nti abasomesa nti ate amakuba agasinga okubeera agatwala mu muliro ge mangi, Allah yatuteerawo amakuba agatutwala mu jja naye nga mangi ate nga mangu. Bannange mwe mwaba tamanyi kigambo kya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kye yayogera naga nti wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, nti bannange bw'okolanga ezambi, bw'okolanga ekikyamu, atbi'i alhasana, kigoberezeeko ekirungi, ekirungi ekyo tamhuha, kisangulewo ekibi kyokoze. Bannange njagala tufumiitirize Allah subhanahu wa ta'ala okumanya wa kisa. Omwana Adamu bw'akola ezambi, bw'asobya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amuwandiikako omusango gumu bwe guti, amuwandiikako ezambi limu nti oyo asobezza omulundi gumu. Ate wakola ekirungi, Allah amuwandiikako ebirungi 10. Kyokka nga ate bw'agobereza ekirungi ku kibi, ekibi kiri Allah kisangulawo. Ate Allah n'akuwandiikako ebirungi 10, ng'ate ekibi kino abadde akuwandiiseeko kimu. Bannange temulabanga Allah wa kisa. Mwe temulabanga Allah wa kisa jalla jalaaluhu. Allah yamanya abaddu be.
Allah yamanya abaddu abamusinza n'abamutegeera n'abamutya. Wala tuzakku anfusakum, bannange mwetemwerowoleza okuba nti mutegeera nnyo Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa a'lam biman ittaqa, Allah yakyasinza okutegeera ani amusinza, ani amutya mu butuufu bw'okubeera nti amutya. Mwe temumanyi, temwawulira omukyala eyali akola omulimu ogukyasinzayo okubeera ogw'obwononefu, ng'omukyala oyo yali mutambuze, yali ye kennyini yeefunamu ssente, nga ye kennyini ye capital ye bizinesi, nga gwe mulimu gwe bwe butambuze bwe. N'asiŋŋaana embwa ng'eyaggayagga, efa essiza mu kamwa, esowoddeyo olulimi, eyagala mazzi. Omukyala n'asena amazzi, naawe embwa eno n'enywa, neewona ennyonta. Allah subhanahu wa ta'ala n'amuwandiikako ejjana mu Bani Israili. Allah n'amuwandiikako ejjana. Bannange mmwe abakkiriza abampuliriza, omukyala eyali omutambuze mu bufunze, eyali akola omulimu ogukyasinzeeyo okubeera ogw'obwononefu, bw'aba yawa buwimbwa embwa n'agiwa amazzi, Allah jalla jalaaluhu n'amuwa ejjana, ate olwo ggwe atali mutambuze, ate olwo ggwe atali malaaya, gwagezaako okutuukiriza amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, oli waaba yawambwa amazzi, gwe bantu bameka be waakawo ekyokulya n'obataasa enjala nga bavunnama n'ekyenyi kyabwe okusinza Allah. Simanyi oba ekifaananyi kye mbasiigira kivaayo. Oli yali malaaya, naawe embwa amazzi ng'ennyonta egiruma, Allah n'amuwa ejjana, ate olwo ggwe atali, n'okwata omuntu asinza Allah avunnama ekyenyi kyasinze Mungu, n'omuwa 10 n'omugamba nti funa ekyokulya, n'omutaasa enjala, bameka be waakakikolera. Bannange, Allah tumulowooleze okuba nti wa kisa gye tuli. Allah tumulowooleze okuba nti wa kisa gye tuli. Mwe temwawulira omusajja mu Bani Israili eyabuusabuusa obusobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala, kyava alaamira batabani be n'abagamba, bannange bwe nfa nze temunziika, siina bwe ngenda tuuka mu maaso ga Mungu, nga needibaze, nga nkoze amazambi mangi, naatuuka ntya mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, nannyonnyola ntya Allah, naddamu biki? Bannange temunziika. N'agamba abaana benze munjokye nsobole okuwona. Ne Allah ngayo mumumanyi, idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah bw'aba alina kyayagadde agamba nti kibe ne kiba. Era omwami we baamala okumwokya, Allah yalagira kibe ne kiba. Evvu ne lyekuŋŋaanya, Allah n'amukuŋŋaanya n'amuzzaawo. N'amugamba nti kati wabadde olowooza sobola kuzzaawo, wabadde olowooza sobola kuzzaawo. N'amubuuza n'amugamba nti mbuulira lwaki wagambye abaana bo bakwokye? Omusajja n'agamba Mungu subhanahu wa ta'ala, n'amugamba mukama wange, nze mbadde siina bwe naakusiŋŋaana, mbadde siina bwe naatunula mu kyenyi kyo, mbadde siina bwe naayanukula bibuuzo byo oluvannyuma lw'okuba nti mbadde needibaza okutuuka ku kino. Allah n'amugamba nti nkuwadde ejjana nkusonyiye. N'amugamba nkusonyiye. Ye bannange, mwe temwawulira omulala era mu Bani Israili, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wakallama Allahu Musa taklima. Mu byengera Allah subhanahu wa ta'ala bye yayawula nabyo nabbi Musa, kallamahu taklima, yayogera naye direct. Allah emirundi gye yasindikira nabbi Musa Jibril gye gyali emitini ennyo, gyali emirundi ng'esatu. Omulundi gw'okumutta, omulundi gwa Firawuna ng'agenda kulya eryanda, n'omulundi omulala ndowooza nga basaze ennyanja. Emirundi ng'esatu. Emirundi egisigadde gyonna obubaka bwa Musa alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala yabumuwa direct verbally min wara'i al-hijab. Naye lunaku lumu Musa alayhi salatu wassalam agenda osisinkana Mungu we, boogeremuko ebigambo nga bwe baabyogeranga ku Sinai. Allah n'amugamba nti ya Musa, indi abdi min ashabik. N'amugamba Musa, gwe nina omuddu wange mu mikwano gyo, mu bantu bo, abantu b'ekibiina kyo, uhibbuhum, mwagala nnyo. So Musa was eager, nga yeebuuza lwaki Allah ayagala nnyo omuddu ono. Omuddu ono biki byakolera Allah subhanahu wa ta'ala ebireetera Allah okumwagala ennyo? Abawarabu balina ekigambo
ekigambo anil mar'i la tas'al bw'oba oyagala okumanya ebikwatagana ku Sufyaan ate tobuuza Sufyaan fas'al an qarinihi buuza abamumanyi abamuli ku lusegere abawangala nti omusajja oyo ali atya kuba obuuza Sufyaan agenda kugamba the better side of him tagenda kugamba nti Sufyaan alina kana akabi ajja kuba Sufyaan nkola kino so it's better you ask the closest friends of him ne bakubulira ne bagamba nti oye wano mulungi wano yakyamamu wano yaseerera wano asobya era Musa alayhi salatu wassalam Allah bw'amala omulaga omuddu we gw'akyasinza okwagala Musa yatambula yabukeereza nkokola n'anoonyereza ku musajja oyo lwaki Allah mwagala nnyo naye lamma sa'ala anhu oluvannyuma lw'okumubuulirizaako ennyo fa wallahi ma wasafahu illa bisharri sifaat tewali yamwogerako kalungi mu bonna be yabuuza tewali yamwogerako kalungi mubbi muyaye mufere mwenzi mulimba byonna nge byogera bibi kati Musa nafuna confusion kubanga inna Allaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba Allah mulungi tayaniriza era tasiima okujjako birungi kati Musa yeebuuza kijja kitya okuba nti omuddu Allah gwakyasinza okwagala ate abantu bamutenda na bitendo bibi Musa n'addayo wa Mungu namugamba mukama wange Allah nsobeddwa omusajja gwe waŋŋambye nti oyagala ng'abantu bamwogerako bibi Allah namugamba Musa awala aliku bikarami Musa nga bwommanyi n'obugabi bwange n'obuyinza bwange n'ekitiibwa kyange omusajja oyo wali oyagala ayaruddahu khaifa nzizayo emikono gye nga simuwadde wakannajani bi 5 kalimaati nga yansaba nga kozesa ebigambo 5 wali oyagala nzizayo emikono gye nga simuwadde nga bwommanyi nze obugabi bwendiko Musa nayagala amanye omusajja ono bigambo kibi yagamba Allah ekyoka amusembeze amufuule na mukwano gwe namugamba ekigambo ekisooka n'agamba omusajja lunaku lumu yagendako mu muzikiti yali si muntu wa mizikiti naye lwe yagendako mu muzikiti yagamba nti ya rabbi mukama wange Allah anta ta'lam gwe Allah omanyi nnyo nti inni uhibbu salihina wa in lam akun saliha yamugamba mukama wange omanyi nti njagala nnyo abalongoofu nawankubadde siri mu abo nawankubadde ndi mwonoonyi naye okimanyi nnyo Allah nti njagala abalongoofu mbaagala nze sisaala naye baba bayitawaawo nga bagenda mu makanzu gaabwe bagenda mu swala bansanyusa era mbaagala nnyo nawankubadde nti nze sijja kugendayo naye Allah okimanyi nti nze mbaagala nnyo abalongoofu namugamba ekyokubiri namugamba nti Allah okimanyi nnyo nti inni akrahu lfasiqina wa in lam akun fasiqa namugamba Mungu wange omumanyi nti nze ntamwa abakozi b'ebyonoono ntamwa abakozi b'ebikolobero wa in lam akun fasiqa nawankubadde nti nange ndi mwonoonyi ne Allah okimanyi nnyo nti ate aboonoonyi bantama okimanyi nnyo nti nawankubadde nziba naye ate ababbi bannange nange bantama nnyo era sibaagala Mungu wange omumanyi ekyo mmanyi okimanyi namugamba ekigambo ekyokusatu namugamba nti rabbi law anna najata min annar namugamba mukama wange singa okusaba ontaasa omuliro yazidi fi mulkika shay'a kiina kyekikwongera nandibirese sandikusabe kuntaasa muliro naye mukama wange okusaba ontaasa omuliro kiyamba nze nkusaba onnyambe a'udhu bika min annar nekingiriza naawe Allah ontaasa omuliro namugamba ekyokuna namugamba nti law kuntu a'lam nagamba Mungu we singa nali mmanyi nti anna alfawza biljanna Allah okusaba ompajja naayo yazidi fi mulkika shay'a kiina nakyo kyekikwongera nandibirese sandikusaba ejjana ne mukama wange okusaba ejjana nze nfunamu era kiyamba nze nkusaba Allah ompe ejjanaayo namugamba ekyokutaano namugamba nti fa in lam tarhamni faman namugamba Allah kati gwe bw'otansaasira ani anansaasira n'afuluma n'agenda ne swala teyasaala nenga talabika yabbanzibe tezaalizize n'agenda Allah namurankinga ebigambo bye yakozesa ng'agamba Allah byali biragira ddala nti muddu wa Mungu amumanyi nnyo era amutegeera
era amulowoleza birungi nti Allah gwe bw'otansaasire tewali agenda kunsaasira, Mungu wange gwe bw'otanyambe tewali agenda kunnyamba. However nyonoona naye nkimanyi nti obuddiro bwa buli kimu oluvannyuma lwa byonna ye gwe Allah. Omuddu ng'amanyi Mungu n'amurankinga. Bannange nsaba tuleme kulaba bantu tubatwale nga ffe bwe tulowooza gye bali. Olw'okuba olaba omuntu yasiba dread n'omuweerawo omuliro n'ogaawo wa muliro. Olw'okuba olabye omukyala nga tannayambala bulungi akyayambadde bubi n'omuweerawo omuliro. Bannange eyo sinkola yaffe ng'Abasiraamu era sinsomesa ya washitibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbi wastaghfiruhu innahu huwa tawwabur rahim wa huwal barrul karim. Tubu ila Allah at-taibu ala dhanbi kama la dhanba lahu. Innal hamdalillah hamdan wa nashkuruhu shukran hamdan wa shukran lillah. ثم الصلاة والسلام على صلى الله عليه وسلم عبده ونبيه صلوات ربنا وسلامه وبركاته عليه. Abalungi tutambulira ku bigambo bibiri. Ekigambo ekisooka kigambo kya kumanya nti Allah musaasizi nnyo eri abaddu be. Ekigambo ekyokubiri kigambo kya kumanya nti abaddu tulina okubeera n'endowooza ennungi eri Allah subhanahu wa ta'ala. Tetulina kulowoleza Allah bubi, tulina okulowoleza Allah subhanahu wa ta'ala obulungi. Bannange maliriza khutuba esooka ngamba kuutira obutalamula bantu, obutajajinga bantu. Omulimu gw'okujajinga abantu Allah yagumanyi, kubanga Allah yayingira mu mitima gy'abantu n'amanya nti ono muntu ansinza ono tansinza. Bannange abantu okwambala ekkanzu n'okutema empale n'okukuza ebirevu n'okwambala ejjuba si kwe kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi bwe baamubuuza ku kigambo kutya Allah yasonga mu kifuba fa ashara ala sadrihi 3 marrat, n'asonga mu kifuba ky'emirundi 3 n'agamba abakkiriza n'abagamba nti attaqwa hahuna. Bannange okutya Allah kuli mu kifuba kya muntu, okutya Allah tekuli mu nnyambala z'abantu. Osobola okusanga omwana Adamu nga wallahi mukyala yakyasinza okwambala obubi naye nga tomusinga daraja mu maaso ga Allah, nga tomusinga madaala mu maaso ga Allah, ng'alina omulimu gwe gwakola nga ye ne Mungu we bagumanyi, ye ne Mungu we bagumanyi. Mu kisibo ekiwedde nagendako e Tanzania naye natuuka mu hotel mwe twali tugenda okusula nensangamu omukyala ng'ayambadde era nga ba hotel attendant we bambala. Ayambadde kasikaati ke kampi, yasiba kakuma wano nga mavivi, enviiri ze yazisanirira ne zikkirira eno teyazibikkako, ayambadde obusuuti bwabwe. Naye Allah tusaasira twatuukira mu budde bwa dhuhuri. Omukyala bw'amala otukolako n'avaawo. Kati mpita ku ruumu mwe batuwadde ne musanga ng'ate akyuse yeesibye akakaaya, ayambadde ekisikaati ekinene ali mu kusaala. Nali simanyi Luswayiri kwe kugamba gwendi naye nti omulabi oyo, n'abuuza abakolaawo ne batugamba nti oyo gwe mulaba teri swala emuyitako ng'ali wano. Naye nga omusanga n'omulowoleza ebirala naye nga teri swala emukola ki emuyitako. Abantu be bamanyi ne Mungu waabwe ebyabwe. Omulala baamunyumiza baali mu baasi ng'ataddeko bino earphone ebinene weebiti ng'agenda akuba music ng'agenda acuwinga, nga mukyala yeeyambalidde nga bw'ayagala ekipande kye kirimu n'ebituli kiddameji. Naye baasi erina ekkoona lye yakola omukyala naga la ilaha illallah. Eyanyumiza yanga nti nze nali mutudde wano kumpi nga nyambadde ne kanzu yange la ilaha illallah saajogera. Nambuuza nanga nti naye kati baasi ye bakututta ani yandigenze mu janna direct. Bannange abantu mubaleke, Allah waabwe yabamanyi. Mwe temwawulira kiswa ya barusuusu Allah gye yatunyumiza mu Qur'ani nti kamathali shaytani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka. Omusajja yali sheekhi, nga sheekhi ensi yonna emutenda kubeera seeka. Allah yamutunyumiza mu Qur'ani bamuyita barusuusu sula abidi. Naye omukyala amwesiga kuba yali seeka. Omukyala n'amwesiga n'amuwa omwana we
amusomere ku rukuya bambi omwana amajini gaali gamutawanya ne shayatin n'agamba abeere ne seeka ng'amusomesa ng'ate bw'amusomerako ne ku rukuya bambi awona amajini gano agamutawanya. Shaitani nejjira seeka nemugamba omwana oyo omulaba otya? Gweomwana tomulaba bwanyirira? Barusuusu agenda okulaba nga mazima ddala kituufu omwana bulijjo tamulabanga, kyava asala amagezi gonna agalabankanya omwana oyo era n'amusobyako. Naye amala omumusobyako Shaitani edda emugamba Barusuusu oli sheekhi gw'osobeza ku mwana. Allahu akbar, ensi ogenda giwulira. Gwe wenna n'amugamba nti kati kyoba okola omwana oyo mutte omuziike obone, naye ensi keenaakumanya sheekhi omulamba nga gwe wakoze ekikolwa kino togenda kuddamu na kunywa mazzi gwe. Barusuusu agenda olaba nga kituufu, n'akwata omwana n'amutta era n'amuziika. Naye akabanga kayitawo nnaku nga 2-3 bano babuuza Barusuusu omwana waffe nti omwana namusindika dda akomewo teyadda, nti omwana taddanga. Ne banoonya omwana n'abula. Shaitani nejja eri bano nebaloosa nebalaga byonna nga Barusuusu we yabikola mu kirooto. Era bagenda okujja okuziikula wano Shaitani we yabalaze nga wallahi omwana mwali Shaitani Barusuusu yamuziikaawo. Ne bamukwata ne bamukuba ne bamuppa ne bamutwala ne bamuteeka ku musalaba nga bagenda muwanika. Shaitani neekomawo ewa Barusuusu nemugamba owaaye embeera gy'olimu la shakka nti nze yagikutaddemu. Embeera mwoli nze yagikutaddemu era embeera mwoli nze nsobola ogikujjamu. Sheikh Barusuusu n'agamba Sitaani nti nkole ntya? Namugamba gwe nvunnamira buvunnamizi ebisigadde obindekere. Namugamba olaba bansibye bampanise ku misalaba nkwenda kuvunnamira. Namugamba gwe newoolazabulaza bwoti nti onvunnamidde nze ng'ebisigadde obindekera. Barusuusu n'asinza Sitaani n'avunnama olw'okuba yali ayagala Allah amutaase. So nga kino kye yakola lyali zambi lye yali asobola okugamba Mungu we nti nsaba onsonyiwe, Mungu n'amusonyiwa. Laba ate bw'agattako shiriki okusinza Sitaani. Era wallahi falamma sajada an shaitan, bwe yamala okuvunnamira Sitaani yamugamba nti inni bari'un minka, nze nvaako, nze ndi wala nnyo naawe, inni akhafu Allah, ate nze ntya ne Mungu. Era bwe yamala okuvunnamira Sitaani Allah n'amutta. Seeka yalagawa? Yagenda mu muliro oba yagenda mu jjana? Naye ng'ensi yonna yali emumanyiko obwa Sheikh. Allah yamanyi enkomerero y'abantu. Bannange mmwe abatamanyi nti nno man maata wa akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna, yenna afa ng'ebigambo byasembezaayo ku lulimi lwe la ilaha illa Allah, Allah wamuweera ejjana. Omuntu asobola okuwangaala obuwangaazi bwe bwonna ng'akola bikyamu n'atuuka mu kaseera akafa n'agamba la ilaha illa Allah, biri byonna Allah n'abireka n'amuwa ejjana ya Mungu yagimanyi. Mwe temumanyi hadithi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yagamba nti bannange omuntu asobola okuwangaala bi amal ahli aljanna hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhiraa. Omuntu asobola okuwangaala ng'akola bintu by'abantu ba mu jjana n'atuuka ekiseera nga wakati we n'ejjana waliwo nzira lutabwe luti ayingire ejjana. Fayamal bi'amal ahli an-nar fayadkhuluha, n'akolayo omulimu gumu gwokka ogw'abantu b'omuliro, Allah n'amuyingiza muliro. Ate omuntu asobola okuwangaala ng'akola bikolwa by'abantu ba muliro era n'atuuka ekiseera ng'abulayo kati n'oyingira omuliro n'akolayo gumu ogw'abantu b'ejjana, Allah n'amuwa ejjana. Nsaba mumanye nti ejjana ya Allah yagiinako ekigambo. Muve ku by'okulaba abantu ne personality yaabwe ne mubajajinga ne mubalowooleza obwonoonefu ne mubaweerawo omuliro. Ekyokubiri mbasaba mumanye nnyo nti bannange Allah wakisa, Allah musonyi, Allah wakisa nnyo gye muli. Mmwe mutawulira omusajja wa Bani Israel eyatta abantu 99 n'agenda ew'omuntu gwe yali alowooza nti mumanyi, n'amugamba nti owaaye nzisa abantu 99 Allah n'ansonyiwa. Omusajja n'amugamba nti subhanallah, 99 nti ye gwaba sente biveeko ebyo, gwe biveeko ebyo. Mungu tasobola kusonyiwa nga ku mukono gwo kuliko omusaayi gw'abantu 99. N'agamba Mungu kati oba tansonyiwe nono naye n'amuttira ddala amugambe nti Allah tajja kusonyiwa, n'aweza lumu 10. N'agenda ew'omulala n'amugamba munnange
nagende wa Musa namga munange Allah nansonyiwa namga fatubu ila Allah wenenyeze Allah musonyi yajja kusonyiwa era Mungu namusonyiwa nga sekyenda mu mwenda gwe wakatta bameka alowooza nti Allah tajja kusonyiwa ku mukono gwe kuliko omusaayi gw'abantu bameka qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah bannange Allah musasizi Allah musonyi Allah wakisa Allah yagalanye ebitonde bye inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman Allahumma salli wa sallim alayhi ala Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam man salla alayhi salatan wahida sallallahu alayhi bi 10 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية أصحاب أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه إن كان ربنا رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قليلا فكثره وإن كان يسيرا فيسره وإن كان عسيرا فيسره وإن كان حراما فطهره برحمتك يا أرحم الراحمين دعوناك يا ربنا كما أمرتنا فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا وصلى الله تعالى على سيدنا محمد عبدك ونبيك العالي القادر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر